obujulizi wamma bannyinaze muwandagala mpola mpola. Kaakati bano bali mu ddagaano ki? Nkadde. Bano bali mu ddagaano nkadde. Akati nsaasidde ono mwannyinaze. Oyo nno bwe yavuga emmoroka yavuga ya mu Japan. Emmoroka ye erwala nnyo ebigulu kati simanyi oba bw'anakkakka naawe eneevaawo. Erwala nnyo ebigulu. Mwannyinaze bakutwale mu byalo by'Entebbe nga bulijjo. Wangi abasobola mu kkakkana abagenda mu byalo by'Entebbe nabo babigenda. Mu byalo by'Entebbe nabo basobola okwetetenkanya. Bagenda okunguza pikisikingo nekyapambalaasi. Tekagwawaako. Ate era kakati ffe abaamusegaza tumuyina gy'emyaka gyaffe twagula bungi. Kyabuterese. Abo bonna bendeese ye mukulu be bannyinaze abankomba enziro ku mugongo. Bano abaye tubongere engalo wasenga. Eyo yonna ngeye. Eno yonna ngeye. Ate bw'otiira engeye. Engeye si yeezaala engeye. Emunyungu yeezaala engeye. Mu bika by'Abaganda byonna ekika kiri kimu ekiteezaala. Kitya? Ngeye. Kyo kyezaala kiti? Engeye. Emunyungu yeezaala engeye. Kati eno munyungu ngeye? Ndeese engeye. Oleese engeye? Emunyungu ya kawungeezi. Abaye tukube engalo z'engeye. Ate no bannyinaze bayise ng'ebigambo ebiri wano bingi byonna bituukira ku mmwe. Tutwongereza. Ne tuteesa ne bakulu bannange wano nti lwaki tetubaleeta ne mubitebya. Nabagambye asobola ebyalo by'Entebbe mbimuwa. Nze mmanyi ekejjana kwembaako ngo ebintu biwedde. Akati asinga okumanya abagenyi bano ab'olwaleero banika omukono ensi ekulabe. Amanyi nti ye yalagirira abagenyi be tulina wano olwaleero. Wanika omukono ensi ekwawule mu balala. Tweyanziza kitaffe tukute bwatyo. Tweyanziza taata gwe twagala ennyo. Tweyanziza senga atumanyi nnyo. Tuli banabe babaganzi. Ale kakali bamma muli baganzi baana mmwe. Kampulire mwannyinaze nno bitandise mpola naye tomanyi gye binaggwera kwata omuzindaalo. Baye mwesibe bbirippiriza osanyukira obwereere. Kuba kati ŋŋenda kutabuka. Jajja kasujja kasitambeerawo nange oba olunyiriri ntabukako olwolu. Kakati mwannyinaze nze mbuuza. Mwannyinaze munnange oli otya ennaku zino? Lwaki toli bulungi ate? Tunnamulaba bulungi? Mubaana olinamu omuntu gw'osinga okumanya? Baye tukuba akalulu n'engalo bammanyi. Sooka obambuulizeeko owulire embeera gye balimu. Oluvannyuma ombuulire ebijja. Tuve Sunbanks tujja mu America. Sunbanks. Taata twali tudda mu America. Twali ne munnange ono. Ekyamazima kiri nti ne tusinkana omwana. Omwana omuwala olinga yanirira. Omwana omuwala olinga alina akawato kannumba. Omwana omuwala olinga takaabangako. Eriiso nga lya sitima. Ekyamazima kiri nti bwe twamubuuzangako tuti nga tumugamba how are you? Yatuddanga mu hayi. Nga hayi ye erimu omukatagga. Taata ng'eddoboozi lya ddekende. Kitange ekyamazima kiri nti twatuula ne tukkakkana tuti gwe nno tuula okkakkaniwa omukulu. Naye nga tekambuuze omwana ono enviiri ze yasibye bw'anyiiza bba talekanga amusibidde ku kitanda. Ono agina emiguwa bwegityo. Obwegityo genda mu maaso. Batetenkanya nti yafaanana oli. Oyo tumuleke. Ekyamazima kiri nti dadi bwe twatuula tuti nga olowooza tunaasobola anti ng'eriiso bwe litambula litibwe lidde eruuyi eno nga bwe tamanyi ti bwe lidde eno gwe nekyokola kulaba ekyo bwe twabikola. N'omubonyabonya. Anti yaŋŋambye bwe naaba ntuuse mu bakulu nze nja kukola demonstration gw'oyogere. Kati gyali kuddemu. Kati gyali kuddemu byebyo byakolebwa. Seba nna mukulu ekyamazima kiri nti bwe twabuuza ku mwana omuwala twagenda okulaba naffe ng'atusiimye ng'atutegeezezza n'atugamba muveera wa ne tumunyonyola tumugamba nti tuba Sunbanks. Olino bw'atyo ye bwe yatambula n'atugamba nti abo tunaawe mutese mu America yabba werekerako. Twatuuka tuti mu America tetwabandaalawo mukulu twatambula ne tuvaayo twali tugenze kulaba omupiira era nno ffe tuli basambi ba mupiira. Musamba omupiira. Tusamba omupiira. Ttiimu y'engeye muli gikwata muddi. Ttiimu y'engeye leero.
abenge tebatuwangula mu kuba engalo kati tiimu zisamba. Ekyamazima kiri nti munnange ono ye yakola gwakugulanga mazzi nga munnange waliyo eri gwe bayita fish. Fish yasinga okusamba omupiira ewaffe. Nze ndi golokipa tondaba ebigalo bino ebigalamidde biti. Ekyamazima kiri nti fish yasamba omupiira. Bwe yasamba omupiira najja n'asala namba 1 ne tukuba enduulu, n'asala namba 2 ne tukuba enduulu, n'asala n'agenda n'ateeba omupiira n'agukuba mwana muwala. Ekyamazima kiri nti bwe yakuba mwana muwala oyo naye yatutegeeza. Omuwala n'anyiiga n'agukwata omupiira n'aguwamba n'agutwala mu bakulu. Yagutwala mu bakulu n'atutegeeza nti nedda mu nkubi omupiira ate omupiira guno nze ngututte ew'omukulu. Era ow'omukulu ne tugenda ne twegayirira ne tumugamba munnange tuyambe omupiira gutuwe twongere okusamba. Ekyamazima kiri nti nze n'engeri gye njogera nga ntemya bwe nti ye Fish bwe yajja yamugamba ebigambo bibiri. Help us and give us that ball. Ekyamazima kiri nti omukulu yawulira n'agamba nti guli wassenga. Omupiira ngutaddeyo ewassenga era y'anaavaayo n'ababuulira ensonga zammwe. Oyo nno ye bwe yajja n'atutegeeza n'atugamba nti munnange mukubye omwana omupiira ate si ye nzaamukulira. Omwana ono takubwa, omwana ono tasambwa, omwana ono tagambwako. Era ekyamazima kiri nti bwe twatuuka oyo omukulu n'atutegeeza nti n'ensonga zammwe azitutte mu bakulu abamusingako. Yanno yatuzitwala mu bakulu abasingako n'aleka tutegeeza nti ku lunaku bwe luti kuddaza bwe liti banaaba batudde mu lujja bwe bati nga bakkakkanye tutuuke nga tutanye ensonga. Sebo omukulu tuzze wano lwa nsonga ya mupiira. Abagobanga gwe omupiira oguli ewasenga teweetawaanya nnyo golokoka yaga. Senga w'abaana wano yali asuuta mu kasubi tiimu yaffe esinga. Kati kamuleete ne tiimu ye yonna olabe bwe bakwata omupiira ogwo gunyweza. Ate ekyamazima kiri nti ensonga ejja kuggwa kubanga erimu omukatagga. Ensonga ya Simba ngenze nenda bakufaza kibi ng'ate bulijjo tumuwulira eri mu Stanbic Banks ng'ensonga erimu eddiini. Kale nno bwe nkitegedde nti ensonga erimu eddiini ng'ate nda bakufaza kibi awo nno n'owulira engalo zino kubanga ntegedde nti egenda kuggwa. Mukulu ekyamazima kiri nti ffe twategedde nti ensonga ya buwangwa, ensonga ya nnono ne Maama Phiina ne tujja naye era ne jjajja Kasujja waali nejjajja Kasujja naye nga waali si yekka nejjajja Muteesaasira engeri wali jjabba kwagula bwe munaatukolako kambwe kigenda na kikambo amairungi gagenda na bigigi mwinani tulina Maama Phiina konako naffe tulina faza kibi. Ate ye Maama Phiina bw'omugambira Maama Phiina amabawe ku Simayiro wejjira amutusinze tulisisinkana mu ggulu. Oyo gwolaba ye mugonvu nga Niigiina ati Niigiina egondera nenyini waayo ogirinya wekka gwolaba. Kaakati n'otugamba otya mmwe be tusiibudde nyina ebyaffe eby'emmotoka byawukanamu bitya kubanga mmwe musooka ate n'oga nti olina check-in ku nnyonyi ate nze nzigulawo buguzi si checkingibwa. Kaakati nenvuga nengenda gyenda mwabalina check-in tubatadde mugende tujja goyinga wano wennyini. Sebo mukadde wange mpulira kyamazima kiri nti engalo z'owulira eno zonna zizo abanga abaana basiimye ate tebatutwale eri ebuwambo ne batuwamba mu kwena mmwe mu ngalo baziwulire nti wetuli. Kyamazima kiri nti kana akalulu k'owulira eno kabudde Sandbanks. Naye nammwe era temujja tutiisatiisa. Wulira akalulu akali obuuyi buli akava wano ewaffe ekawala kawala abo tebazza kakati nno ddadi. Kyamazima kiri nti owe mu mbuga tusiimye nnyo weewaawo kusiima kwaffe kwe tusiimye ke kalulu kano k'owulira akava eno ate nno nga ffe eno ekyamazima kiri nti tulina mwogu tulinamu omu yekka bamuyita Sekuduumira. Bwengeza ne mugamba nti wamma koona ojja mmuwulira Maama Phiina koona
parish development model ne bagiraawo bonna bati ati ye yandikwasizza omwo omulala n'awa banne abamaliriza abadde naye kyakoze naye nno kyakoze tujja mmuwa wano egundi azigabye wono eki enseenene zinaatera okugwa mu gwe 11 enseenene zigenda ggwa kale baana bange wamma mudde namayumba kuba bano temujja tuli basanyuka okubanga tubalabyeko ddoboozi tuliwulira lyamagye webale kusiima taata abagenyi bonna bannaabe yebaniriza mubeere bakkakkamu mubeere basanyufu eradde basewe eradde nnyo munnange banyawo eradde munnange kuliko amakubo alika yasomako ku history w'emawokota atya nti kibuuka omumbaale bwe bamuba akasaale yagwa mpigi wali kati tewali kibuuka amanyiwo nnyo mwabantu amanyiwo kale